Emyaka tegirwa laba bwe gyaweze 28 bukyanga namunju w'omuntu etaba ku mukolo ogwali kinyenyamagi ng'enkoko ebiika endege wali ku lusozi Naggalabi nga mutabani wa Ssekabaka Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa ali Engooma. Semanobe asumise Kabaka olubugo mu mpisa yennyini ey'Ekiganda ey'abajjajjaabe. Okuva olwo wonna w'osinziira okumukubako ebirozo si kyakuwaayiriza weesiwala omera olutiko mpaawo asiguka kebeera enkuba sinakindi omusana oguzuukuza kaweeku eggangu nga nti booleka omukwano ogutakeewa eri Kabaka waabwe. Obutafaanako bagenya abakyala ono asiima n'alabikako era kagibeera mirundi gya mugirano mpaawo amukkuta anti buli mulundi zibeera nsindikagano byonna bino bubugiriza Bukaajumbe maama libeera jjano. Ekyokuba nti ejja luno buli kimu kyafunziddwa mu kaweefube w'okwewala okusaasaanyizibwa kw'ekirwadde lumiimamawuggwe egimu ku mikolo gy'ennono era Obuganda bwasobodde okugiregako era mu ngeri ya ssaayansi. Frank Amagala Lwembaawo nga yakulira abagoma ba Kabaka muyite Kawuula lwe twamusanga ng'alongoosa okwawula n'okwegezaamu bwe kyandibadde mu keeterekero k'amatikkira aliko bye yatutegeeza ku nnono n'akakwate ak'Engooma n'omukolo gw'amatikkira. Abaana abazaalibwa Kabaka abeera aliko baba baana ba ngoma. Ze ngoma zino ze zizaala bakabaka kubanga abalangira abo n'abambejja mwe muba mujja okuva Kabaka. Abalangira bonna abalala ababa bazaaliddwa abalangira abalala si baba baana bangoma baba balangira. Ng'oggyeko Engooma mujaguzo Ssaabasajja gy'asiima n'alamusaako eri Engooma gamba nga omugudo, entenga, endooda, emibala ez'emizinga n'endala zo Bukaajumbe yasiima basajja be bazimukubirenga okusinziira ku mikolo n'ekifo we zikungubijjira. Ku mukolo Ssemunywa kwalabikira emibala gy'Engooma ezikubwa gyongera okukakasa nti ddala atudde ku Namulondo alamula wabula emidudumu ng'egyakubiddwa ku mikolo gy'amatikkira g'olwajjo girina bwe gyawukana oba okwefaananyiza kugikubirwa ku mikolo pulezidenti kwali era kyatandika ddi. Beene senga yafuga ensi eno yandibadde akubirwa emizinga egy'emmundu 9 so nga Katikkiro we abaabaako anakubirwa emizinga 21. Awo kyekyenjawulo ekiri awo nti kuba oli abamuyambako ebweru yabeera mufuzi wa ggwanga ono ye yatawuka mu bantu kino nakiri. Kakensa John Ssempeke ng'ono Ssaabasajja Gweyasiima aduumira emizinga egimukubirwa akugamba nti beene be yakwasa omulimu gw'okwekenneenya ekiroozo kino bwe bati bwe baabitembeetamu. Twala bwe namanya emizinga omwenda egyo egy'amasasi nga nti akankitwala Emmengo mu bakulu b'obusolya eky'omukisa mulungi omutaka Gajuule nabasangayo n'omutaka Nakigoye n'abalala abaalimu ekirowoozo ne bakigula ne Maweesano bonna baalimu. Kakati ekirowoozo bakigula nga nti kakati tujja mukubira emizinga 9 omulundi. Ssempeke atugambye nti okwagala emizinga gino okutuukagana n'omutindo gw'emikolo gy'empalabwa waliwo bye baatereezaamu. Omulundi omwaka ogwaddako ng'ekyo kizze twakuba emizinga 9 kakati ne baddayo bo ne batuula ne bampita Profesa Konze wange bakadde bange. Twagala tukyuseemu kati ffe twagala buli mwaka beene gwakuba ettale oba gwa 10 oba gwa 2 nga kati guna 28 era tulina okukuba emizinga 28 so ng'eri natandika na 9 giri gye namanya nti gye giteekwa okumuvugira n'ekireeta munnange baakigulirawo era bwe baakigula ne bagaa nti ssebo kigende mu maaso. Engooma zonna zaawukanya emibala wabula emizinga obadde omanyi bwe giruduma. Tusobola okugigeza kasemuba nti mukozesa amaanyi era negiba nga kuba gyonna kivuga ekintu kimu nti oyo oyo oyo. Lwaki kivuga ekyo? Ate waliwo omulala Ssaabasajja
okuva olwo nakati bw'atyo wazaalabikira ku mikolo egy'enjawulo ng'adudumya emizinga ng'akabonero nti ddala nnyinimu atudde alamula Obuganda. Nicholas Nduga, Kefas Mayumba, Delta TV, amasukkulumu.